Gwomukyala ali wali otuddeko ne weebuuza kye kirinza okuleetera omusajja yali tasulirawo ng'akuzina ku makya mu ttuntu n'olweggulo n'atuuka ekiseera ng'asobola okugenda mu buliri nga takutteeko n'ayingira buli naye bakapaka ku makya. Abantu abamu mwalina abasajja ng'omusajja yakuzinanga ku makya mu ttuntu n'olweggulo. Omusajja yakuziniranga mu ntebe mu kiyigo ne mu ffumbiro naye nga kati ne mu kisenge maidiya omusajja agwawo bwe ne yeebaka. Kati nno omusajja embeera eno bwe mutuukako mumanyi kye mukola yafuna omukazi. Oyo mumanyi tasobola kusulirawo munnange embiri gyaffe gikyuka nga sinnaba kuba wa nsonga ndala kansooke mbagambe kino mukimanyi omuntu bwe yali nga wa myaka 2 si bwagenda okubeera nga wa myaka 3 wasinkana omwami oyo ng'alina emyaka 25 era ng'alina amaanyi ge kati muli mu myaka 35 oyagala asigale ng'akyalina amaanyi nga bwe yagalina kubanga munnange gwe Katonda oluusi yakuyamba obwagazi bwe ne butagenda. Wali abakyala nga balina obwagazi nga yasobola n'okuyita menopause ng'akasola awulira anyumirwa nnyo okukalya ne wabeerawo bali ng'ate bo tebalina. Kati omukyala bw'omusanga ng'alina obwagazi bwe bulungi gwe n'ogenda ng'ogwamu amaanyi atabuka. Abasajja bamulaba balina emirimu gye bakwasaganya emingi balina stress ate bakuwa nti agenda okudde waka ng'akooyo ojja kumbuuza oli yali takola yali akola naye singa bwakola kati luli yali ng'akola ng'alina ggwe naye kati alina abaana alina fiizi alina ndi mulwadde taata alina ebitabo alina buli kimu kiyimiridde ku mutwe gwe ate omusuubira ddemu ne mbulira performing nga bw'alina okupafoominga awo obuzibu busobola okujja. Ekyokubiri oba ate ebikulu nnyo ebirinza okuviirako omusajja okubeera nga gwe takyayagala bya kupimpina oba nga takyakupimpina nga tetunnaba kubuuka kugenda ku kyabwenzi. Omusajja asobola okubeera nga takyayagala kubanga gwe wavaako embalagazi oba wavaako emberebezi. Abakazi mulina ebintu bye mwekolaakola n'otandika okunyigira omusajja n'otandika okumusibiranga feesi n'otandika okubeera nga buli ssaawa mubeera mu lusirika. Nze kankubuulire nze kyemmanyi mu bulamu bwange omuntu gy'okoma okubeera ng'ekintu okikola oba ng'okibeeramu wallahi gy'okoma okukimanyiira otuuka n'okimanyiira ne kiba nga tekikyakulya ne kibeera nga kati wakimanyiira tekikyakunyiiza. For example oyinza okuba olina omukazi nga muyombi n'otuuka n'omumanyiira ng'okumanya wamumanyiira nga ne bw'ayomba tosobola kuwulira nti ayomba ng'amatu wagaggala omulekawo n'ayasaba paka bw'akuuwa. So mukwano weetereeze bw'onaaba teweeterezezza omusajja osobola okubeera nga gwamuleetera embeera eyo okuba takyagala kukwatako. Abalala omusajja asobola okuba nga bw'akukwatako nga weekaamuula nga weekola otya bw'akugamba naye kiki toyogera naye omusajja avaamu n'agamba ye nfaaki apatayiti neefa nga munaye teyagenda mu bwenzira nga talina mukazi wa naye nga apatayiti ye yafa kati nga takyegomba ng'akulabanga muganda we nga ne bw'oyambuliraawo akutunuulira bw'ati nga bwentunudde n'akanula amaaso nga talina kyakyuseeko. Ekyekibirako abasajja okwenda amanyi okubeera nga takyakuzina akasolo kagaziwa. Bannange abakyala tuzaala ne tugaziwa abakyala tufuna infection ne tugaziwa tetulinga baami. Kati akasolo ako bwe kagaziwa omusajja atuuka nga takyakafiiringa nga takyalina kyawuliramu yadde akati ne bwe kati kagende tegwa omusuubira asigale ng'akuzina nga bwe yali akuzina nga kakyali tight ng'akyakanyumirwa. Buli omusajja bw'abeera mu nda eyo nga tanyumirwa apatayiti efa akasolo kagwa we kaba tekagudde bw'azina tagenda kumala kubanga tali kufuna buwoomi obwo bugenda kumuleetera kubeera ng'asamula. Kati omusajja omuggyako ekyo ekyandibadde kimuwaliriza oba ekyandibadde kimusikiriza oba ekyandibadde kimupushinga okubeera ng'akupimpina we kubeera nga olimufunda. Kati wagaziwa ali toyagala kugambako nakoze wano vidiyo nga mbagambako ng'oli agamba munaye obufumbo bugoola okuba yagambye ku mukazi nti awunya akasolo. Temwagala bagambako omuntu akugambako ng'onyiiga ng'otandika okugamba yafunye omukazi anoonya luwenda lwa kukyawa era wamulabirawo era wamutegeererawo nga tajja kuba mwangu ng'oyogera bingi bingi. Emba naye buli bwegaziwa omusajja abulwa apatayiti egizina omusajja alina kubeera nga buli ssaawa yeesunga kubeera mu magulu nga buli ssaawa akwesunga nga buli lwakulaba akulaba ng'omupya si kumanyiiza maaso. Buli bwaga kumanyiiza n'akumanyira nti gwe bw'otyo bw'oli olwo omukwano guggwaawo mukwano gufa. Ekirala abakazi omusajja asobola obutaddamu kukwatako oba okwenenya olw'okubanga owunya si kasolo buli owunya. For example abakyala bwe muzaala muyina amata ago oluusi ge muwunyawunya bwannakawere owunya amata
amata drippinga oba teweeyonjezza nnyo bannakawere obuwunyira ddala bubi abasajja like ate n'obuliri buwunya kale yadde tugamba nti bannanga omusajja akubeererewo naye bannayina mmwe mukisussa gwe tosaanko omusajja nga yava ku buliri n'abulekera omusajja omukazi n'omwana not because obuliri bufunda but waliwo kyekisu ekyo jjukira omwana nga ye engoye ze zinenge gye ziwunyamu kakala ate gwabeera naye ate nawe teweefaako n'oyambala t-shirt n'egendako ekipaapi ky'amata ng'amata gayiseemu n'obeera kuba nandigambye gula breast pads naye sigenda kugamba kubanga munnange nkanjogerere ku muntu atalina ssente agamba kati nga kiki ekinguza breast pads nga ssente zo taziyina okitegera naye obuyonjo okusobola okweyunja amabeere gakuyiseeko kale oba twagala kunaba mubiri kwata ebbeere lino oliyiseeko amazzi olirongooseeko n'akagoye sina gundi white wipes kubanga toziyina longoosaako n'akagoye bulungi akaleega kajjeemu okyusa akalala buli bw'obeera mu kaleega ke kamu kewabaddemu ng'amabeere ago gakutobya akaleega kukatuuka ne kawunya waliwo ekiswe kye kiwunya nga n'amata sinamata naye kiwunya bubi kati omusajja oluusi agenda n'awulira ekyekisu ng'okyali nakawere n'ova ne mubwa nakawere n'alookingira mu kiso ekyo nga kiri mu mutwe gwe so naddala we tuzaala ffe abakyala tufeeyo nnyo okulaba nti tuba bayonjo tufeeyo nnyo okulaba nti tuwunya bulungi gula ka perfume kabeerewaawo weeyonje bw'oba olina obusobozi gula kagundi gula bu breast pads oteeka ku nnyonto kunene muteekako weemuti nabo kuyambako nti ebbere oliba lisaanuuse amata ago kwa paadi kali kabeerako akantu eno akashieldinga nga bw'olaba paadi nti yandibadde paadi babusuula ba disposables like okateekako abamu bagula obwokwoza but I prefer disposables okateekako ku nnywanto oba ku bbeere lyo bw'oti amabeere gano bwe gasaanuuka gagendamu ako akantu tegagenda eno kugundi ku kagundiko kaleega oba ku ngoye zo kati w'okajjako n'osiimuulawo n'okazaawo n'oteekamu akalala bw'oba oyagala kubanga waliwo abakazi nga mulina amabeere mangi gatonnya butonnya omwana ne bw'akaba amabeere gakusaanuuka naye ng'olina omuntu omuwunyirira amabeere sina amabeere gokka oluusi abamu mugenda mu depression which I understand bagiyita postnatal I think postnatal depression something like that abamu mufuna depression eyo kakati omusajja naye n'oluusi n'atafaayo nga tamanyi kyakkola kale kugamba obuvuyo bubeerawo just majaani meereere so my dear tubeere nga tweyonja tubeere nga tuwunyira bulungi abasajja omusajja abeere ng'akwegombera ng'ayaaya n'okwebaka naawe mubeere bulungi omukama abanjagalira ate abankuumire temujjanga okwo so nga tunaba kubuubuuka kulowooza nti omwami waayenda kubanga omusajja buli bwalekerawo ng'ate obadde omanyi alya bannanga otandikirawo yayenze sooka gwe weekebere ogambe nze nnyimiridde ntya wansi eyo ndi ntya nfunya siwunya kale ekyokuwunya kati siwunya nze ndi bikimpooma oba ebbugumu lyaggwamu dda ndi awo nnyoboga ninga bbalaafu